Chosen Blood bamukasukidde akaleega wakati mu performance ye ku stage. Reaction ye n'ebigambo byazemu okubeera ng'ayogera mbikuleetedde. Omukulu Eddie Kenzo ali mu kattu oluvannyuma lwa Salimu Sale okuvaayo n'amuwandiikira ebbaluwa bakuntumye ng'agezaako okubeera ng'amulabula. Jeno Salimu Sale ne Eddie Kenzo ki ekiri wakati waabwe? Details zonna nzikuleetedde. Ate ensonga z'omusiyazi avuddeyo okubeera nga yeewakana ensonga ezo ng'ono TikTok ffenna tumumanyi bulungi nnyo Brina Baby avuddeyo okubeera ng'ayogera ku nsonga z'okusiyaga. Still details nazo nzikuleetedde. Omukulu Tom D olunaku olwayo lwa stage nze maiden concert ye details nzikuleetedde. Olunaku olw'eggwe olunakuledde story ku bantu b'e Bulambuli, abantu 15 nga bafiiriddewo, abantu 13 nga bamiisinga, abantu 15 nga babatutte mu ddwaliro nga biwala ttaka. Prime Minister Nabbanja agenzeeyo ko ne still details nzikuleetedde. Ngenda sooka kwebaza gwe subscribing edda ku SMX Media nti bambi okola kyamaanyi webale nnyo webalire nnyo nnyini ddala. N'abatana kubeera ng'osubscribing angwe mulungi gw'okusoosa okulaba content waffe. Kankusaba subscribing onyige ne ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Tutandikirewa nsuubira tutandikire Bulambuli. Actually nga tunabagendayo naye Bulambuli n'abantu okubeera nga bafudde bangi bambi munzikirize okusinza kwa SMX Media Kings and Queens benina. Waliwo mwana muwale yankubidde akasimu nga ntegeeza nti bambi yandyetaaza omulimu ne mugambe namba yongisome ali ready okubeera nga akola omulimu gwonna. Simumanyi naye yammanyi we yankubidde konzo wayi bantu bangi gwe bali banino balaba content wange. Lwaki enamba esigisoma tomanya oyinza okubeera eyo nga weetaaga omukozi ku dduuka lyo, omukozi ow'ewaka, omukozi yenna yina asobola okuyambako ku nsonga zonna. Osobola omukubeera ku namba y'essimu n'omubuuza oba omulimu gwe gw'olinawo anaasobola okubeera ng'agukola naye yeetaaga buyambi naye ng'obuyambi tayagala bwa ssente nedda alina emikono gye asobola okukola so ayagala omuntu yenna asobola okumuwa omulimu atandike okubeera nga akola. Enamba ye y'essimu eri 0753 10 94 77 0753 10 94 77. Obeera togitegedde bulungi ka video osobola okazaayo emabega n'osobola okubeera nga enamba yogifuna bulungi nnyo, osobola okubeera nga tumuyambe. Ekirungi alina emikono asobola bulungi nnyo okwekolera, yeetaaga muntu asobola omukwatako amuwe omulimu. Yes, tutandikirewo e Bulambuli. Olunaku lwabadde lwaggulu nakoledde story ku ki ekyatuuseewo ekitabadde kirungi nnyo e Bulambuli. Neera ng'olunaku olw'eggulo still Prime Minister Honorable Nabbanja yazikutte ekkubo. Simanyi eyo gyakiikirira. Omanyi politics simugenda nnyo. Honorable Minister eyo gyakiikirira e Bulambuli oba gyakiikirira. Simanyi gyakiikirira naye osanga gyakiikirira so n'agendayo. Ki ekyatuuseewo e Bulambuli? Bulijjo tuwulira landslides e Buduuda. Ku guno omulundi teyabadde na landslide wabula yabadde mudslide. Ebisooto byakulukuse oba ettaka mu kukulukuta engeri enkuba gye badde etonnya ennyingi ne bikola ekisooto. Ekisooto ekyo bantu 15 bakonfamingiddwa okubeera nga bo babadde bamaze okubeera nga bafa. Abantu abalala 15 ne basooka babaddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abantu abalala 13 nga tebamanyiiko mayitire gaabwe nga bakiteeberezebwa okubeera nga bambi bakyaliyo wansi eyo mu ttaka, wansi eyo mu bisooto. Neera okuziika kwagenze mu maaso okusabira ebasobodde okusooka okubeera nga bafunawo ne kugenda mu maaso neera ne babaziika. Bambi omuntu yenna alinayo abantu side ze ye Bulambuli nabo embeera actually area ya busozisozi so osinza nti enkuba ebadde etonnya nnyingi bambi ettaka lilemererwa era weerito ne likulukuta okukakana nga bannayuganda baffe bambi bafudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala jasigala nkola follow up oba wali abalala basobodde okubeera nga barescuinga details zisobole okubeera nga nzikuleetera. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyatuuseewo ku bantu b'e Bulambuli. Eyo nga tuvuddeyo ntandikirewa kansooke genda wa omukulu Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yafunye ebbaluwa naye okusinziira nti abasajja bakambwe gwe mu Uganda mulimu abasajja abakambwe naye omuntu akola ekikolwa nga si kya bukambwe naye ng'ekikolwa oki-interpretinga bulungi nnyo otegererawo mbunira ono omusajja ali serious oba ono omusajja tasaaga. Jeno Salimu Sale yakutte n'asindikira Eddie Kenzo ebbaluwa naye ebbaluwa gye yamusindikidde omanyi okukwata peeni n'olupapula n'owandiika information yo. Naawe okimanyi bulungi n'obeera ng'oyagala wandiikira nze SMX oba nze SMX nga nkola quotation eri bakkilanti bange baagala okubeera nga nanga nange mbitayipinga bulungi nnyo ne babiprintinga buli kimu ne nkusindikira ekintu nga kiri niiti n'ebbaluwa zonna ezolaba mu kimu ki abantu batayipinga butayipinzi olina asayiningako
naye Jenosalimu Musale yakutte pen n'olupapula ne yeewandiikira ebbaluwa mu handwriting ye si byakutayipinga ng'agezaako tegeeza Eddie Kenzo nti ndaba abayimbi bangi bali mu kulanga konsati zaabwe eza Christmas saidi z'eno eggulu kyokka ng'eno eggulu gye ndi ninayo projekiti zange ezigenda mu maaso eza wealth creation operation wealth creation yes kati ye agamba Jenosalimu Musale nti okusinziira ku konsati zino ze bali mu kutegeka saidi z'eno eggulu ndaba zitataaganya programu zange tuli bize eno ate nammwe mugezaako okubeera nga abayimbi bategeka concert ezivaayo concert after concert baita mbadde mukimanyi munya concert zasinganga bbeera wano mu kibuga Kampala ne zivaawo concert ne zitandika okubeera nga zibeera nnyo e Kampala n'Ejjinja kati kyavudde mu Kampala n'Ejjinja concert ez'amaanyi kati n'abayimbi ab'amaanyi by the way mugenda tandika olaba nga we babaleeta babatwala ggulu okusinza ku kyekiriyo masavu meerere kati Jenosalimu Musale alabudde Eddie Kenzo n'abayimbi be amugambe ng'egyoli nti yegwe presidential advisor ku creatives oba ku nsonga z'abayimbi balabule obagambe twandiraba abantu abamu nga bakaba amaziga saidi zaawo mu festive season oluvannyuma lw'okutegeka concert ne bazisazaamu omukulu akozesezza na handwriting ye ne pen okubeera ng'awandiika kati kiri eri Eddie Kenzo okutuukiriza obubaka eri abayimbi bonna abategese saidi z'eyo eggulu beegendereze suubira nange ndikkiriya omulimu gwange nga SMX ngukoze bulungi nnyo nnyini ddala awo tuvuddewo omukulu Eddie Kenzo ne Jenosalimu Musale nsooke wani kasooke tugende wa Tom D actually olunaku olw'eggulu nabadde nina okubeera ku sound check ya Tom D naye okusinziiramu naye yabadde busy time gye yampadde yantegeezeza nti yabadde alina okukola sound test saawa awo emu okudda waggulu kyokka ate ng'olwedde essaawa emu ninayo appointment n'abantu abalala bwentyo ne sitasobola genda ku sound check kuba nadde njagala mbibaleetere olunaku olwaleero Tom D agenda kubeera nga performinga olunaku olwaleero ku Reza Forest Park Reza nsuubira kifo kyekyo okuyingira mutwalo ogumba mugende mumuwagire Tom D okusinza ku interview gye nalaba Alan Cruz ng'agimukozeeko nalaba interview eyo nempulya nga it's inspiring bambi musobola okugenda ne muwagira Tom D olunaku olwaleero ekirungi akasana kayase bulungi tu omuntu yamu inspiring oba style gyakubiramu ey'omukulu Kimenke naye yavuddeyo mu kumanya nga nsuubira nti naye performance yagenda osooka okubeera nga akola Alien Skin on top of that ne Kamyo n'asiima bambi okugenda abeerewo ku sound check naye n'akwata mu kazinda asobola okubeera nga testinga sound naye n'akavidiyo akali viral yayogeredde ku Atim Daniela mwana wattu yabadde wa Tom D ng'agezaako okubeera nga akola sound check kambaweko bu video bunene bambi nga bagezaako okukola rehearsal ne sound check nga we yabadde oluvannyuma nkomewo naye mugende muwagire Tom D ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga abakubi b'omuziki musajja wattu ali low fit talina problem wali kekano ka video ka sound check kamino ngakola sound check na kicho ogenda osuubira eri Tom D nati yabagamba kasooka tulabe video bakula chameleon ako kanyumira mullo mabebi WhatsApp sabaka namba kaka WhatsApp bilimbiko ebya Snapchat lulitwe kubya kanap sabaka sindike ku WhatsApp naye kanamba ko skalina tubikole chap 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 screen you tap 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 ngowandika kanamba tubikole chap 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 screen you tap 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 ngowandika kanamba okuyimba sikumanyi naye akayimba ako kankolera nnyo nnyini ddala eyo nga tuvuddeyo wa Tom D ne nakulwe olwaleero olwa concert
waliwo ekintu ekinseseza emadde nkola story eno nkoza story eno nenjimalayo kyokka nga we nabadde hint ku biki bye ngenda okwogerako kati story njikoze nenjimalayo nga soogedde ku Chosen Blood nenkwata bulungi nnyo bye ngenda okweditinga mbadde mbiteeka ku laptop mbi editing ngenza okulanga temuliimu we njogedde ku Chosen Blood kyokka mbadde already maze okujja mu t-shirt eno njiteekamu nga ngenda ku recordinga bwe manenjijjamu nenyambala engoye zange kati neera nezambuto nenjambala t-shirt nsobola okukola paati eno eya Chosen Blood mbadde njerabidde so Chosen Blood yabadde ali mu kubeera nga performinga omukyala n'amukuba akaleega sugwa mulundi ogusoose omuyimbi yenna alina okubeera nga akubibwa akaleega oba nnika actually byatandikire mu bazungu naye wano mu Uganda tubadde tunnabiraba nnyo waliwo actually omuyimbi lwakuba mwerabidde subira yali Luga oba Luga simanyi bulungi nnyo naye nzijukira omuyimbi gwe bakuba obuleega ne bukuŋŋaana ku stage obuleega nga 15 nga buli mukyala yenna waali mu crowd ajjamu akaleega waati n'akakasuka ku stage obuleega ne bubeera bwe buti kati ne musajja waffe Chosen Blood nsuubira gwe basoose okubukuba mu Uganda waneeno neno n'akaleega ke bamukubye simulya obwo obunene ndaba ekintu kinene nnyo abaana ennaku zino balina obuleega ng'okatunulako n'ogamba yes akaleega ke kwadde omuntu simulabye naye omuntu yo n'ekireega ndaba kiringanga kateno saga ate kufuuka Maria kiringanga kateni kwegamba ate ne kala yennyini gye kijjiddemu kya kikuusikuusi ne musajja watu nakyavudde akyesammula wati omwana kuba akaleega nga konna kalungi kalabika bulungi kali naye omuntu ekireega ndabanga ekya kikuusikuusi kikalakala tekitegerekeka okijjemu kitegeeza ate naawe akirina olina heavy waneeno kati awo mutulekemu leka abaana abawumudde bajjemu obuleega babukuba omuntu bamukuba akaleega ategeere mbu yes bamukubya akaleega naye okutta ekintu ntu tetukitegeera kiringanga akaleega tesi kaleega kiringanga ekutiya si kutiya tumala kwetegereza nnyo otegeera mbu kaleega Chosen Blood musajja wattu wakiguddeko naye baaba si gwasoose naye ate Abannayuganda nga batijja ono kakiguddewo kati tegenda fuuka muze ogenda laba nnika ezaasiwuka nnika ezirimu ebituli nnika ezaaguba abantu bwe bazikasukira abayimbi ku stage nanti ono yaguddewo bwakaleega akakasuka ogenda olaba nennika agijjamu ng'agikasuka naye mukuba abantu nnika ezitegerekeka n'obuleega obutegerekeka naye obwo obwakikuusikuusi ekikuusikuusi ekala ki mu luzungu mutulekeemu tugenda sembyayo munnaffe Brina Baby yavudde okubeera nga atangaaza ku nsonga y'ebisiyaga actually lwakwanze nina problem emu SMX nze mbeera sikwagala sigenda vayo nkugambe walala banange sikwagala okola kino SMX nze ebyo sibikola wembeera sikwagadde ngenda kwesonyiwa sigenda kwogerako I'm going to ignore you that's my policy nze I just ignore you oba byokola sibyagala sigenda vayo nnyonja sami I'm going to ignore you okitegira just ngenda ku ignoringa so abono babulijjo bamugezaako okubeera nga bamugamba oli musiyazi nange ebisiyaga sibyagala n'abantu abediringa ku byo n'abegezaako byefaananiza bulira nga sibyagalira ddala ensonga lwaki atirisi salawo neŋŋamba oyo Brina Baby kansirike nneme mwogerako ono abeera yefaananyiza ebisiyaga kansirike nneme mwogerako mbuba oli ebisiyaga oba ki noti anti luyo omuntu ng'avuddeyo n'akyekonfamingira kati ng'ono wavuddeyo okubeera nga akyogera mu lwatu nti tabirya awo nira right evaayo okubeera nga mukolako story n'okubaga mutegeeze eggwanga nti bannange omusajja avuddeyo ne yeetonda omusajja avuddeyo n'aclarifyinga nti si muli wa bisiyaga however naye mu comment section naawo ndabyewo nga bagamba yes ne Arthur Kayima yavaayo n'ategeeza naye atalya bisiyaga naye ate ensonga mweziri kati ono okuvaayo tutegeeza mu talya bisiyaga nze nga SMX mbeera ngenda n'ekyo ye kyayogedde si kyensuubira kubanga ye abe atandyangako bisiyaga nze kikonfaminga oba gwe akiremezaako mbu ye ali ebisiyaga yali akuliddeko ebisiyaga okikonfamingi kati ye omuntu nga ye avuddeyo n'agamba bannange sirya bisiyaga kati gwe lwaki obeera olemezaamu mugamba mbu okyabirya obirya nedda omuntu avayo n'agamba mbu sirya bisiyaga tugende n'ekyo kyabeera ayogedde nga ye kubanga tufunye information okuviira ddala ku source agambe talya bisiyaga nira alina mukyalawo omulungi kwegamba life egenda relationship ye ennungi kati gwe lwaki obeera olemezaamu abirya nedda abirya lwaki yekozanga omuwala biki
nedda tugende na kino kyatugambye mbu talya bisiyaga. Brina Baby yono ng'agezaako tugamba mbu talya bisiyaga. Naye wano ku SMX Media nga sinabeera nga nkakuterako kujukiza ntutabana ne bannafe abasumulula abo products abakutuusaako products z'omu kisenge eziri 100% habo. Omusajja yenyooma musaizo, omusajja nga wakozesaako masturbation, omukyala ng'olina bukalu, omukyala nga bwaguugayo yagaziwa, omukyala nga towooma akasute n'abakalina polling oil wamulina products nnyingi nnyo ze balina osobola bakulako kw'enamba. Subira eri wanene subira eri awo n'obakubirako bajja sobola buli nnyo n'okubeera nga bakola delivery wonna wooli. Yono Brina Baby. Hello everyone, it's Brennan here. So today I want to speak about something that has been really weighing in my heart for quite a long time. I've seen the comments, jokes and assumptions people have really made about me because of the kind of content that I do. Today I want to clear the air and say something about that. First and foremost, I'm not gay. I want you guys to know that I am not gay. I'm a very, very straight young man in a happy relationship with a woman who's very beautiful. The characters that I play, female teachers, girls in class, mothers, all that are just mere characters, not to depict what I am in real life. Those who know me know, you get. And acting is a form of art. My videos are always meant to bring happiness, laughter among people so that they may forget about their worries. Not all bringing all this up. People have always talked shit and guys, really, this is something really so bad. Yeah, but over time, the bullying and harassment has really taken a toll on me. Some of you might see these comments and jokes as harmless, but really, when it's a constant wave of negativity, you really feel the weight on it. I've just concluded my final exams of high school, and I really want to dive deeper into content creation, but this bullying harassment has made me to really think about my life and future. Honestly, I'm growing and evolving, and this has really made me to think really deeper into the kind of content that I want to create making. I think that I should really, deep dive into content that is mature and the content that really reflects me, because I don't know if this is a decision I'm making because of this constant harassment that I've faced throughout the years, but I really want to now, and for the people who have continued supporting me, thank you so much. Your encouragement and love is what keeps me moving forward, guys. Thank you. But if there is really one thing that won't change me, is the love for content creation, and I'll continue making content for all those who are supporting me there. And I'm not really going to change up myself because of some few people who really have some internalized thinking that I really don't know how to explain. And I'm going to remain here forever. Despite the constant hate, I remain with those who can support me. You get. Knock knock. Are you looking for a company to handle your international trade? Look no further. CEO Logistics and Trade Limited is the leading company for all your Turkish and China import and export. At affordable prices, we offer you air and sea cargo, light and heavy cargo, custom clearing and forwarding, container loading and booking, medical tourism and study abroad. We are found in Kampala, along Bombo Road at Chato Complex, Office B616, opposite Watoto Church. For inquiries, contact us on 0746 52 17 11 or 0765 60 59 91 or www.ceologisticsandtrade.com. CEO Logistics and Trade Limited. Give us your trust, we will serve you the best.